nkola ya muganda waffe Ali buli wetufunayo akadde amanyi okunjiikiriza nayagala mbeeko ekigambo kitugabana ku nsonga y'eddiini yaffe ekitiibwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kakati kyenjagadde tujjukanyemu nakyo ye ensonga ekwatagana ku imaani erina ekifaananyi mu bulamu bw'edduniya. Ekifaananyi ekyo kiwa omusiraamu engeri gy'ateekeddwa okuwangaalamu wakati we n'ekigambo kye bayita imaani, kubanga imaani ye kapito w'essanyu ly'omusiraamu era bwe buwonero bw'omusiraamu. Era amanyi nti kye bayita imaani buli wekyawukana naye aba azikiridde, ate buli wekibeerawo abeera seefu. Kakati waliwo ekifaananyi mu bulamu obw'ensi nakitunuulira mabegakaawo nga nnyina akaana akato kentunuulira, nenkajjako ekifaananyi kya imaani ekituufu omusiraamu kyagwana okubeerako. Omwana yakiteeka mu bwongo bwe nti obulamu bwe bwetoolera ku maama we, essanyu lye, sefute ye, byonna biri mwani biri mu maama. Omwana ono sitteeka nti abeerawo ne maama. Abaana bangi balina embeera zaabwe era nga bebajjayo bulungi ekifaananyi kino, kabeeraawo ne kadduka ne kazannya ne kabeera ne bannaako, bwe kagira obudde ne kajja ewali maama ne kamutawaanyamu katono awo ne kadduka ne kaddayo. Ekifaananyi ekyo ali okiraba bulungi. Naddayo n'azannya eddakiika nga 3 n'aleekaana n'afumba omutokoto n'azannya obuntu olugira bw'ati ng'ajja, naye ebbanga lyamala nga bw'ajja maama waamusangawo takaaba, wadde ngeri gyali tali naye ye maama we ali enaluka mukeeka, maama we ali enanyumya n'abagenyi, maama we ali era akola byonna byakola eringa mutebenkevu. Naye olugira bw'ati kati maama gyali ng'adduka emisiine ng'ajja ng'ayingira ng'amutulako ku gundi, ayinza okusikamu ku bbeere katono n'adduka n'addayo wahaka. Ebyengero ebyo byonna byawangaaliramu eri aba mutebenkevu ebbanga lyamanya nti nno maama we waali. Naye ebyengero ebyo byonna bimukyankalanako singa akimanya nti maama we takola atya, taliiwo. Ogenda okakkana ng'atandika okukaaba, asikula omulango ogw'amaanyi, nga mutandika okukwata byonna ebyabadde bimutebenkezeyo gye yabadde nga mumuleetera kaddoleeke akasuka kasoke, mumuleetera kino akigaana bugaanyi, zanyoko ne banno bonna tabaagala, naye ng'obwedda byebyengera byakola atya, byalimu. Naye nga mutebenkevu mu byo ebbanga lyamala ng'alaba nti maama we waali, n'azanya esaawa ya namba najja, n'aza eddakiika 3 najja, n'akola atya najja. Naye singa maama we either amusibula mu butongole nti alina gy'alaga amuleka, oba najja n'amusanga nga taliiwo n'amunoonyanoonyako nga taliiwo n'asiikula omulanga, byonna byonna ebyengera biri mukanya bimusomberanga bw'abadde abyetaliramu nga maama we waali nga takyagala bikola ki, kikyagala kumanya. Ekyo nno kyekifaananyi ky'omukkiriza ne imaani. Oba ali okitegedde? Nti omukkiriza mutebenkevu ebbanga lyamala nga mutebenkevu nti imaani ye weeri, akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Obusaade mugamba tuulaawo, gwe tuulaawo bubeezi obeeraawo ng'otuddaawo tobaako byokola, okola kyawo ndi bukukkiriza Allah. La genda obajje, bajja kola ebitanda, kola amakabada, kola bino, kola biri, buli kimu kiryokke. Naye akaseera imaani wetaaga ogifuuza mbwoti katonda bintu weeri, bogeze olide weeri, bwe baziinye
obulamu bugamba nti nyina kudduka ngende ensaale kitegerekese aha Ramadhani bwetuuka olimu abawulira nti nyina okusiiba naam buli wantu wetagisa okubeeranga oli attentive ku imani bwobeera attentive ogirabanga weeri bwoba ogirabanga weeri obusiramu tebugaana kuwasa tebugaana kusanyukira mu bufumbo bwo na mukyalawo na mwami wo na baana bo naam obusiramu tebugaana kukola gwe beereeyo ng'omwana bw'abeereeyo bize ebbanga ly'omalanga oli mumativu nti imaani ekola etya weeri lwaki kubanga ebyo omanyi tyogenda kubyabulira ne bw'obyabulira odda luddawa omwana oyo yali mukuzannya amanyi nti banne bagenda kutuuka bagende ne bwe bagenda ani gwalina okuba naye maama we ethan ali safe ebbanga namalanga maama akola atya waali maama waali nabino bwe bituwe biri nti ebyo byonna byokola essaawa egenda kutuuka biveewo atokyasobola kubajja ovuddewo kikyogenda okuba nakyo kigenda okutaasa mu ebyo ebigenda okuddirira ye imaaniyo kitegerekese mu bufunzi ka message ako kasobola okugasa omutonde yenna nti obusiraamu tebugaana kukola mirimu gyo nebeeranga buli ssaawa ocekinga imaaniyo ekyo ekigambo Imaamu Saadi rahimahullah kyagamba nti al imaanu kyebayita iman mafzau al mu'min kyekintu omukkiriza kwagugumukira ku nsonga ze zonna obadde mbuliri weebase bw'ozuukuka bw'oti kyosooka oddusa obwongo ndi musiraamu mbadde mu nsi nga nnyinza obutadda nkomyewo ndi musiraamu nzukukidde ku ssala nzukuse ekizibu kwensizuukukidde ku makya kubeera nti nnyina okusala fajiri kitegereka oyinza okubeera mu mutawaana oli mu kkomera embeera ekusazeeko nsiraanye bantadde mu kaduukulu naye obwongo kye buba buddukirako ndi mukkiriza kategerekese ndi mukkiriza nti bwe mba ndi mukkiriza nkyalina obufulumiro mu mbeera yonna kubanga ye Allah wange wano mu kaduukulu wendi akola atya andaba ali nange wahakadha naye mu nsonga zonna al imaanu mafzau al mu'min buli kizibu kyonna kyofuna mu bulamu bwo ofunye kino ofunye kiri gugumukira ku imaani bwebeeranga weeri ekizibu kyesala haafu nga Allah bwegamba nti ala bidhikirillahi tatma'innu alqulub buli wojjukira Allah subhanahu wa ta'ala omutima gubadde gujagaladde nga gutebenkera wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.